Mukama mulungi olwaleero nga Trevor Yugi njagala twogere ku kigambo eky'omuwanika, omuntu awanika. Kigambo kino mu Luganda tukikozesa naye nga tutera kwogera abawanika ssente, ba accountant mu Lungereza. Nzikiriza nti buli muntu ali ku nsi eno Katonda ng'amuleeta ku nsi alina kye yamusibirira. Alina obuwanika. Alina okuwembalirira nti yajja ku nsi y'abalamu kuno kwe tuli nga muwanika. Ekitegeeza alina ky'alina okuba ng'akola ekiweesa Katonda kitaffe ekitiibwa. Njogedde ku ba accountants abo bwe tuyita abawanika. Omuntu gye yeeyongera okuweebwa obuvunaanyizibwa obungi, bamukulembeze wa ggwanga, MP, musawo, bonna gwe bamenye bonna, musumba, gwe teekawo yenna ng'alina obuvunaanyizibwa bunene, aba muwanika, aweereddwa obuvunaanyizibwa. Naye buli muntu nga benkikoonyeeko mu ttuluba lye, kati nga nze kanneeyogereko nti ndi duleeva. Mu kitongole gye nkolera nvuga abantu obatwala yonna gye baŋŋambiddwa, katugambe tugenze Mambuka, tugenze Padeere, Gulu, Arua, Lera, yonna gye tuba tugenze. Nvunaanyizibwa nti kuba nange ndi muwanika, mba mpeereddwa obuvunaanyizibwa okuvuga abantu bano, mbavuga bulungi nga bali comfortable mu mmotoka. Ebirala ebyongerezebwako bye nsobola okuyamba ebifo by'okusulamu, okumanya ebifo bayinza okulya ekyemisana oba ekyeggulo, wonna kuba ndi muwanika mu ekyo kye mpeereddwa. Katugere mbyawandiikibwa. Omu ku batume nga ye Pawulo bwe yali amaliriza omulimu obuvunaanyizibwa bwe yaweebwa ku nsi eno ey'abalamu, nga n'atera okuddayo yeebaza Katonda kuba yali omuddu omwesigwa. Ekitegeeza obuwanika bwe yaweebwa yabutuukiriza bulungi. Kibuuzo eri ffenna tukimanyi nti tuli bawanika? Tulina kuweereza eri abantu ku nsi, tuli beesigwa kuba tuwembalirira ey'obuwanika obwo bwe tulina Katonda bwe yatuwa mu buli ttuluba na mu buli ngeri yonna. Ekyo nga Trevor Yugi kinjagadde tulowooze, tugabaneko, tufumiintirize, tukirowoozeko, tukikola bulungi mu bwesigwa omuwanika. Kama mulungi.